abamu bwe balaba empeta eno baga empeta ya Ssebukyo gy'ayambala erimu emizimu. And when others they see this ring, they say this ring is demonic. Waliwo omukyala gwe nasabira n'abuuka mu bbanga. There is a woman I prayed for and he jumped over the face. N'abuuka mu bbanga bw'ati. And she jumped her over. Agenda okugwa wansi ng'awonye. And she fell down when she was okay. Ne wabeerawo debate yatandika mu kibuga yamutunuzaamu empeta. And he prayed that ring in her. Amaloboozi ne gagamba ye. The voice is saying yes. Eno empeta ya buweereza. And this ring is for ministry. Kikubire mu ngalo ekyo. Give it a mighty ya Mukama. It's for the Lord. Ate si nze njambala nzekka. I'm not the only having it. There are many ordained ministers, big ministers, who put on a ring. It may not be as beautiful, but it is the same style. I am her property. I am also property of the church. Bana abasumba tutandise ofuna etugenda baawulira. Bw'oba tolina mpeta. Toli omu ku basokkulumu. Aba Katonda okusinziira ku man of God. Naye bantereeza man or son of God bw'ayogedde. So akatambi naawe kawulidde mukwano gwange atulaba ku expo tuzze tokuweereze ffe twagweyama. Naye nga musumba tannaba kubuuzaako guys. Zino t-shirt ezifaanana bwe ziti kuliko expo. Bambi nkusabye ogigule owagire enteekateeka ezikolebwa wano eno mu kizimbe kino. Services okutuukako obulungi n'enkofiira eziri branded with Expo TV. Tukubireko ku namba ya Abe kimanyi namba oba ogitadde waawo wansi. Abantu oluusi ebakooya abamu tebaagala wuliriza. Simanyi lwaki abantu balina mbala ya kuwuliriza. Naye namba y'essimu eri 0770944266. T-shirt buli kala ogenda kuba ogifuna, enkofiira buli bintu bingi nga biri branded with Expo. Naye tuwagireko otambuleko nako at least oyambaleko bwambazi. Erinnya nze Omwana Soda kuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe mu district y'Abeesimu ya Nnyaffe Buyuko. Ingabwe njogerako nyigo uva musumba. Why? Toli proud n'ekitundu kyo. Nelandi. Buli bunawe kwogera mu comment section ogambe that is our boy. Nawe wendula ababo. By the way nange wikwenjende. Alawo maka njagalo zoko wendule ababo ogambe nti abe kati nze nawe okimanyi ndi nampa wengwa. Anyway obutalya budde ngenda kusaba obuze ku bakulu abatwegese ebirozo obuyibu eyo. Okay. Nze mbabuuzaako nti Mukama waffe Yesu yebazibwe. Amen. Njagala kubebaza okubeera nga mutugoberera okuva etandikidde mpaka wetumaliririza. Era nsaba njagala n'okwebaza abantu abawulira nga buli programu ebeera ku Expo agiwuliriza naye ate nga alondamu. Omanyi muyinamu akagambo ke muwandiika mbu simanya si bya Expo. Tutekako disclaimer so goleta amagambo go giwunyire fenedda. Naye waliwo abantu bano kwamanga nga yawuliriza n'asunsula. Bible egamba nti abalungamizibwa omwoyo wa Katonda abe baana ba Katonda. Ebiseera ebisinga obungi tusanze obuzibu obw'okubeera nti n'abantu abasinga obungi tulungamizibwa mwoyo wa Katonda. By the way njagala tukoleko okuyiga okwa batya omuntu wafunamu omwoyo mutukuvu. Omanyi ebintu bikosa abantu bikoseza abantu. Nali leta yeka. Kasoya tula mufuko omulokole n'oweebwa. N'oyandala basa. Nane mubeera nga muli balokole nga mwoyo yabaweebwa buwa nga wakisa nga oyandala bakwita kuyandala basa. Banyiga. Okay. Banyiga. Katubaleke. So tubebaza mwebale nnyo okubeera mutugoberera. Nwele kwagala Believers on the Local Ministries ne Pastor Kango namwe mwe nabateekamu kasente mu baana baffe aba Local Foundation mbebaza era mbasaba nti mweyongere lwa nsonga kati girabika nti mu Luganda olutuufu oba olulimi olutegeereka giwunye nti school fees afuuse school fees ate olw'amazima gano eno getwogerako ffe abamu tegatufuula baddembe nnyo for the beginning mu ntandikwa abasajja batuyiga spiritually
batuyiga ne physical lwakuba nti bajja direct nnyo ate era kisuse abayiga bakolera ndowooza era betuyinza okuba omanyi bino ebigambo bye tugenda okwogerako by the way n'olunaku lwa leero biina bangi bigenda okubeera nga bibakosa nga balaba nti bizinensi yaabwe tutandise tugiyingirira eri abalina gundi mission nga bo bali ku business tebali ku agenda ya Katonda nti batutwala mu ggulu gwe kasita otandika okulaba ebiwetaweta ebyo nga bitambula mbu empeta ya buweereza era mbadde ndakubuuza nti gw'oli musumba kikaaki osobola kwennyonnyolako otya kuba musajja Katonda atuyambye okwawula abasukkulumu they have rings balina empeta obuweereza bwabakuba empeta eyiyo eriwa sinaba kuba musukkulumu kirabika kitwala ki gunaawe atulaba eyo musumba omusukkulumu oba si musukkulumu alina empeta tagirina kiki ky'oyogera ku mpeta abagobereza abamu bajja nyiiga kakati eno empeta simanyi oba mugenda kitwala muti oba mutya anti naye kyemmanyi waliwo abantegeera bangi nabagamba nti bw'omala okujoyininga underground world ekuwa ekintu ky'okozesa ekuwa ekikozesebwa kyo ky'oteekeddwa okukozesa oku-initiatinga abantu okubeera nga obavuga obatwala mu kuzikirira oba nga obatwala magombe. Kakati ojja kusanga nga pasenti y'abasumba batera nnyo bawa obukomo n'empeta. Abasumba wano waliwo omusumba abeera nnyo akola nnyo asabira abantu extraordinary favor ayina akakomo ye kakozesa ke baamuwa era ku mukono gwayambala akakomo buli kadde obeera omulaba agupikamu wati aguseesaamu simumanyi oyo apika asundamu bwati n'akyajinga. Nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu akwe favor, extraordinary favor, the favor which attracts miracles like a magnet. Oye buli omu amumanyi Kampala wano n'anyenyamu bwati n'ambala n'anyenyamu wano eno abakyajinga kati era ayambala akakomo kano eno obukomo fenga tukyali mu busamize obukomo bwabeeranga bukomo bwa bulamu omusambo gwe bayitanga bulamu jajja bulamu oyo kati wayimirira ko wali n'abasooka n'abatankula jajja bulamu alinnye ekituuti omwogerera Yesu obadde mayite bagadda anti kati kisinzira ekituuti kiriko ndagaano ki ekituuti kiriko ndagaano ki kati endagaano eri ku kituuti kyo yeyaniriza kyo ekigenda okulinnyako osobola okozesa erinnya Yesu naye nga jjajja bulamu nge mabega kiwanuka yatemba bulamu yamanyikiddwa jjajja ndawula yeyegazaanya era singa kiba kisoboka okuseyalingira ekifaananyi ky'oyo omuntu ng'ayambadde akakomo ako nakyo twalibadde tukikola nkirinako wano eno bulungi nga musumba abeeyita abasukkulumu nga ayambadde akakomo ako ali ku TV ali mu kwadressinga abantu naye nga abasindika abatwala mu kuzikirira nga talina gy'abatwala kuba omusajja yabadde clear nnyo n'agamba eri abagiraba ne bagamba omulaba oyo ayambadde akakomo ako bulungi tusobola n'omuteekako sika Uganda kalinga akange ani akozesa ebanga akange by the way kati okimanyi nti nno nammwe mwambala obukomo nga n'okumanya temumanyi nga just flaga ya Uganda black yellow red era bwe kabaamu bulamu nkambula kati saagala bala wawula abereta makansi kakati omusajja ono avuddeyo n'agamba nti empeta yagenda kizuula ng'ekola agambye abantu boogerera empeta ne bagamba nti erimu amaanyi era gyakozesa yasabirako omukazi n'atumbira ng'omupiira okudda ku lya Buganda ng'ateredde abantu ne batandika okukuba olube empeta n'agamba empeta buweereza eweebwa abo abasukkulumu kwegamba musukkulumu ntera wekibawo ekityo ndaba nnyinza okikkiriza mu basukkulumu mu basukkulu ey'abasukkulumu mulani ya Katonda ng'amagombe g'abasukkulumya tubeere direct ffe Bayibuli etuweerawo lwatu ne tugamba nti ffe ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri wabula ebyokulwanyisa byaffe bya mwoyo. Kaakati nalinga mbawaako ku ngeri z'abannabbi b'obulimba
zebakolamu oba zebatambuliramu nembalaga nti waliwo n'omukulu akulira abasumba naye era ayambala empeta zino empeta tezitandise kati waliwo n'omukulu omulala era omu mu baana abayenderebosa nga buli abeera ayenderebosa naye ayambala empeta etali emu ezitali bbiri oba okiraba ekintu ekyo kakati waneno munnaabwe we yazivuddeyo ye yagambye nti empeta zaabwe zibayambala nti ye ekimwambaza empeta malala ate maliko okitegewo nti ezaabwe yagambye ye muvubuka showbiz ya malala naye era tumanyi nanyini wa malala wesabise essaawa this is what era nsobola okebera wanene essaawa nenkubulya nti essaawa ziriwe ziti naye empeta design nganze mwentadde ku ka Uganda kakati awo Bayibuli egamba nti tulibalabira ku bibala byabwe kaakano mwe Katonda bw'aba akusukulumiza kubala atalina kabonero kakuteekako nze soda kwe naakulabira mmanyi nti kati oyo jeno mu Katonda by the way lyabiyita bajjeno akabonero ije bali bajjeno era webali munnange ndaba nti oyo jeno oyo kulutu oli kaceere Katonda mwe talina bubonero bw'abassaako kubasukkulumya Katonda akabonero kakussaako ekisooka akuwa omukisa okutambula nga otambulira mwoyo mutukuvu Jovaka empeta ogirina oba egga empeta nga yava mu ggulu nejja nemugwira ku ngalo nga yakabonero kati kankubuulire bana basumba we bampeera obutwa baali banoonya basooka ne bantuuza mbu bantwale e South Africa banjigirize abasumba bakutwale South Africa bantendeke eriyo Bible College balina Bible College yaabwe nga ya Katonda eyo ye yamaweta gaabwe teriyo Bible gye bakusomeramu yadde neemu wabula bakutwala ne batandika kusomesa mpeta engeri gy'okozesaamu amaanyi simanyi okumikisinga amaanyi mu kanisa nga abasumba bebakuwa gundi offer nkugambye kino ekigambo empeta zino lwaki nzogerako nnyo nga nzikakasa nnyo bulungi nnyo kubanga bennyini baali baŋŋambyeko osobola otuwa ku mannya gaabo emiggo osobola okunkuba akaama nze siina lugambo nze kyemmanyi kiri kimu nsobola obutabawo amannya gaabwe naye byengenda okwogerako ku bo mujja bategeera abamu banene nnyo era when you mention some of them nsobola bategeera of course ogenda bategeera ddala twawula emisege nagambye dda nti abamu bambadde empeta ku ngalo zaabwe abasukulu nga empeta zisukka mu emu kati amu n'omulaba nga empeta ajambadde naye nga si mufumbo ng'ate ajambalidde mu lugalo olutali lwa bufumbo kwendi kaakati ne nkugamba nti abalala bagaana abantu okusaba nti musabe bagaana abantu okusaba kubanga Bayibuli egamba nti asaba aweebwa anoonya alaba akonkona aggulirwawo bagaana nti musabe muliweebwa naye abalala babagaana okusaba batya bajja mu kanisa ne beefuula nti bo ba mwoyo abasumba kati ne batandika ssabira mu nnimi kati mu kusabira mu nnimi abeerawo ng'akonfusinga kibiina kati ogenda okuva mu kanisa nga wayingiddemu nga tosobola kwokya myoyo egifugira mu basumba oyandalabaza buyanda oli mu kikyokanga kankubuulire gwampuliriza buli bonalaba omusumba wo oba ekkanisa nga etambulya mu nnimirimu ezo teekawo question mark ennimi tuzoogera zino ez'enjawulo era nzikiririzaamu bwe ziba zisse omwoyo omutukuvu aba atendi abasse ejjoba naye ate ekyogaa nti no buli woonayingira munda nga zitandise oba olimba kuba bano zo